Didigi mbu yenga ye n'otuswiriritwe mu mbeera eno gy'alimu nga sinagenda kwako. Didigi n'otuswiriritwe ne mu mbeera mwali eno. Mu mbeera eno mwali. Oyo dere drinking general oba genetically modified general mu mbeera mwali ngenda kugamba ekyokuna kansoke kakuddire mu mbeera mwali eno. Wolabira omuntu nga gumukotte ebigere kasula nga alumye mu matu n'otusuli nga tuzze bwe tuti ng'omanya nti awo aliwo ku mpaka naye ng'agamba sandi badde wano essaazi na alumye omumwa bwali naye ng'otusuli tulinga twansumaki kuba ensonzi ng'otusuli tuno tuli wano nga omuntu walumira omumwa ng'otusuli tuno tuzze no waggulu bwe tuti nga n'amaaso agasiba ekitegeeza baamuleeta buleesi naye nga tateekeddwa kubeera awo. Kanka mwetegereze nnyo njagala mwetegereze wano omumwa guno eno face wasigadde mbi njala mwetegereze wano tuno otusuliri twensomaki tuno twensonzi tuno otusuli tuno twahitira njala muteeko nnyo focus. Mazo take our focus kati mutegedde oyedere drinking general Muhoozi Kanyarugaba kati mukana akomukaaga kikyayagala. Mr. President kansoke nkusabe ne wavaayo jeno yenna oba jeno oba kopolo oba kano oba mu UPDF ranks najja n'akola ataaka ku national platform oba nayo n'akola comment ediminga oba edisinga ngekudisinga oba edisinga enkyukakyuka mutulekere ffe tomuddamu lwaki waliwo akatego kaakano kankidde Mr. President waba omujasi yenna najja n'akola statement ng'ekulumba oba edisinga struggle oba ekuvuma oba ekulumba ekibanda kya national platform ngenda kukusaba tomuddamu mutulekere. One ngenda kukusaba n'obuwombeefu focus yo ebere ku manifesto y'Abannayuganda. Ngenda kusaba Mr. focus yo ebere ku main manifesto yo yogenda okukolya Abannayuganda. Entalo zonna ezisigadde zitulekere kazibe za Didigi kazibe zaani kazibe za politician bonna ffe zitulekere awo twakujja otwakuteeka ngulu bwe tuti kati ezo entalo zitulekere. Kati Didigi alina akanyeebwa ke yataddeyo nga bali mu lukuŋŋaana lwabwe yagambye nti alinda Kyagulanyi Ssentamu akole ensobi yonna alumbe omu ku b'amagye abanene mu gavumenti anaaba avuddeyo n'akola statement erumba ekibiina kyo berumba Kyagulanyi kennyini obanga eri against okukyusa obuyinza mu mirembe oba okutiisatiisa Bannayuganda wagenda okulagira bajje bakukwate with immediate effect era n'abalamuzi balabagidde ekyokukola era bajja ku transferinga bakutwale mpaka oba n'abakwagadde era nga tebagenda kuta oba okuta mpaka nga kampeyini za 2026 ziwedde. Jjukira nti abalamuzi bonna bajjaja balondibwa right now bonna nkugambye baselectingibwa Kiriwa Kiwanuka ne Karugire ne Edric Rwabwogo
kati Mr. President okwewala ffe entalo zitulekere ffe twasalawo katulwane entalo zo gwe fokasinga ku bizibu ebiri mu bannayuganda ne manifesto zino entalo zitulekere taata tukusaba entalo tuzirwanira bwereere tuzirwanira ku bbanja lwe tuba tuloota nga lwakulumba tugenda mulumba ezo z'entalo zitulekere ne kuloni tuziwakula ntusame entalo zitulekere gently gwe sigala ku manifesto yo ne mukulu oli Nyandwe Yoseferi bana basigadde bonna batulekere kubanga tuli mu kategori yaabwe kiba kiwedde ekyo kanfundikira na bino wammanga ntegezeddwako ntegeeze bannayuganda bonna abawangalya mu kibuga Masaka oba mu bbendo ly'e Masaka nti abasajja abatufuukidde ekizibu oba ekyambika e Masaka mwe muli DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ono e master planner ali emabega wonna okukwata ba foot soldiers n'abaana bonna b'enkyukakyuka nga yambibwako Ossi w'Ennyendo saako ne Ossi w'e Masaka mbategeezezza mwenna bannayuganda n'abantu abali Masaka DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ye master planner ku biragiro bya Muhoozi n'ebya mukulu Lukanga omukulu Mpuga Mathias saako Ossi wa Nnyendo n'owa Masaka bano be bali mu bikwekweto by'okukwata ba foot soldiers bonna bebajje mu bitundu byonna biri mu Masaka saako n'abava e Kampala olw'ensonga nti bafuna orders okuva wa Didigi okukola ekintu ekyo obufunze security alert ziwedde kati njagala tugende bwe mwagalira video bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo video obutongole etandise era ntandise bwenti kansoke nsemu n'omukka ngenda bagamba ekigambo kino mukiwulize bulungi nnyo Parliament nge mugira bulwalero ngira kusoko kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ezenjawulo ngoli wanchuka chuka comrade yenna ngoli wanchuka chuka please tokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now nkusaba togeza nokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now ne bamba parliament kati abatonotono abaliyo don't lwaki serezoyo esawa zino bayisamu bintu bingi nnyo naye bimwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwaffectinga kitya kyetuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition oba oluvuganya babeera olwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babbiri bwereetebwa okusomera mu parliament wadde twali tusuggestinze nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba parliament bagendayo twali tukisazeewo nti tebagendayo naye ate kyankizo nnyo bo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza ntubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mba mwambalira nga nennabugisi mufungize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu ki olukwe ne kati currently ng'etteeka lyasomeddwa mukulu Joel Ssenyonyi ne banne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki na bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo kyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi temulumba ba parliament abali essaawa zino
wabula olunaku lubaga nti bagenda diisa anaabera yennyini mu mwambalire kubanga abaatuliddemu olukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo